ngenda kusaba omukukunavu nkulaba leero ng'onekaanekanye twasoma kubeera bubi naye twasoma kubeera bulungi wasoma kubeera bulungi nasoma kubeera bulungi era wangamba ngo talina nnaku siina nnaku what you call ennaku, those are challenges and God gave us brains. I'm a man who has spent 8 years without a government job. Okay. My children are going to school. Baali balowooza nti bajja kujja oganga abalala bwe tumujja wano nga tumuteeka wano tusula kasasiro ne babba 5 billion ne badduka nazo. Nawulidde omu kubo nga ayogera nti every person, every head has a price except mine. Chicho yangu hakuna price. Buli musajja, every man has a price. Nze sina price. Yeri ugoli priceless. I'm priceless. Sujogemu. Because God has given me more than I bargained for. Okay. When I go to my village, tuli abantu aba basatu betwenkanye emyaka. The rest died out of HIV. Okay. Mu family yaffe ndi mwana wa mwenda ku 11. I'm the 9th out of 11 children. Ne gwenga gweka gwowulirika. Mama bwe yazaala. Gwenga gweka gwowulirika abalala bali. Ekitegeeza mama wange singa yali apulakisinga family planning. Temwalinda. Tetwandikulabi. Yali komye ku baana abo. Basatu. Era ne nkukwatira ewange ng'osomesa family planning. Nkwasa omuntu. Tobikkirizaamu. No. Olinga nze nange saagala family planning. Because my mother, I'm the 9th out of 11. Ekyokubiri, from newspaper vendoring to the longest spokesperson of the president in this country. Kati Katonda nkyamusaba ki? Olina kumwebaza. Naye ati sigenda mu church. Lwaki togenda? Katonda tali mu church. Kituufu talimu. Naye ati holier than your religious leaders. Nedda muzeyitamu tuleke nawe gwagenda neeri mu paati mushiriki n'ogamba oli hole andi nkugamba ate Katonda akkiriza shiriki nze mu nsi nti ebintu ebi I respect 4 things. My parents. That is one. The second one, obusajja bwange obutambalanga. Obusajja bwo buveeko. Even before God, noteka obusajja bwo. No otammusajja. Muyita shiriki. Mukama talina muyambi. Mukama talina muyambi. Why do you believe in matters? Mu Bukatuliki kati Nyerere agenda mu batuukirivu. It's going to be a saint. Kakati if you can agree nti Nyerere akola ebyewuunyo ng'ogamba otya nti ebyange okuwa bajjajja bange n'enkuma ekyoto n'omwenge shiriki nabo bali mu ggulu. Ggulu lyawa. Can you judge them obajajingira kuki? How do we judge our ancestors? Muzeyita mali bajjajjawo bali bakoze eki basobola okutondawo wadde enswera Katonda kati constitution ya Uganda ogibala mabega bajjajjaffe abatalaba ku Sheikh Musiraamu Ahmed Ben Ibrahim nga ajja wano abatalaba ku baminsani bamakayi baani Katonda abajajingira kuki? Tagenda kujajingira kyotamanyi Mukama ne kati gwe wategeera ekimaaka oba basinzanga muti gwe baaguwanga bye gwagala. At that time IBC strongly believe that my ancestors are in heaven like the matters because the matters are matters according to your benchmarks. But by Heroes Day according to them today NRM has its own Heroes Day because of the benchmarks. If we get another president, we also create Bobi Wine will also create his heroes. Are you starting to Bobi Wine is the next president? And using benchmarks if he comes to power. So kati nze omuntu mu Uganda gwe nti ali muogo hakuna mwingine moja peke yake rais ya Uganda yekka gwotya yekka mu Uganda mu bannabyabufuzi otyo omuntu omu yekka moja peke yake omuti obo mu respect era kasitakuba essimu naga nti mirundi why are you attacking that man? He's attacking you. Wacha sikuddamu sikuddamu naye kasitakola wacha but total destruction. Muzeyita mali tutandikirewo ekyokubiri nti bannayuganda balina okumanya nina akatabo kange nkaleseeyo kali mu mmotoka bakakuwe nti mbatunuulira nga bayiye amagye
nabagambye waliwo ka quotation akatambula. When you see a wedding heavily guarded, it means that the bride was snatched. Singa embaga bakyako obukuminga bw'amaanyi omugole baba mubbye bubbi. Yes, ebyo babalimba tewali agenda kutabula mikolo wano. Even if nga ndi mu gavumenti nempulira ebyo it's normal. Nze itamalobe ebibuuzo byange njatandike n'ensonga eno biliyoni ziri 7 ezatedde okuba nti bateekateeka okuwolayo kwa president ebiyoni 7 zonna is it worth ogenda ku mukolo ogwo mugera gye tulimu eno eyakazigizigi bannansi abasawo bakola ku covid ne bakyabanja ssente za allowances tebazifunanga. Mu famire yaffe temuli bizibu but tuyina kye tuyita practice. I have to dress properly because I'm the ambassador. Nina okugula amasuuti amalungi n'engatto ennungi. I'm the ambassador. I'm the face of the family, the Burundi family. Kakati nze mbagamba tulina ekintu bakiyita inoculation ekyalema bano aba gavumenti. Inoculation means to prepare people for bad news. Nti I cannot deploy soldiers except olwaleero twali badde tulina naba plane clothes fanya fujo koleki. Why? Look what the character of the opposition in Uganda. Opposition ya Uganda teyawula national interests and Museveni's interest or a leader's interest, which they must change. Which, tell me one thing which Uganda could use as a showcase that has not been undermined by the opposition. Webuzibidde wano nga choka mubajijjeewo wano bagitutte Canada oba South Africa. Omukazi w'ewaka ayinza atya okuyomba ng'omugenyi omukulu agenda kukyala wamu. Omugenyi guno ozaba akyazze. These opposition groups even protested against the Queen. Queen tajja kujja. Queen bamugjeewo wano oyo omusanga wa. Nenkuwa ekyokulabirako mu katabo kankalyoka nkugamba. Kadaga bwe baba mukuba teboogera birungi bye. No. Bayina enkola y'ekikomeresi tukiyita no person. Mu bakomeresi tukiyita no person. Omuntu abakoledde ekirungi asante yaponda ne mateke bamala bane bakwonoona. Kadaga organized a meeting of 4,000 an interparliamentary group here in Uganda. Besi yajja atabula ekibuga. Because that's your type of opposition. Let me give you another example. When President Uhuru Kenyatta came to Uganda, he spent here 4 days. Yali asula mu Serena. Now what did our opposition do? This is when an organization purported to be belonging to traders staged a strike. How can you stage a strike when all your imports, 90% of your imports come from Nairobi? You would even, an organized group would even seek audience with Uhuru Kenyatta. That's when they staged the strike. Before we go there, President Museveni weli alayira luli Besigye yefuula alemedde Nairobi. Kenya Airways yakana omuleeta. Museveni insisted we cannot leave any Ugandan outside because there is a function here. Besigye must come back. Arrive at Entebbe airport, clear and leave for his home. Museveni insisted that Besigye should come back. Besigye yajja ne mukazi we yalemera kubayita ababiri n'alyoka akola effujjo lyonna mu Kampala ne bakuba ababaka ba president abajja wano amayinja emmotoka ya Goodluck baagikuba amayinja president wa Nigeria. I've been repeatedly saying it. I was summoned to a Nigerian court to give evidence nga baagala okuba foreign minister Noah Esowaayo. Okay. Kakati kyenkubuuza opposition ya Uganda tugimanyi bwetyo bwekola. I've already known that whenever you have a wedding ey'omwana mukazi wange gwatazaala akola effujjo mbuulira bagenyi tibannange omulaba ebitateredde amaka gawo ne bwegakola ki inoculation. Kakati what singa nze ndi mu government as a strategist naalikoze eki. One, Inspector General of Police Enanga
yali bagambye Uganda is a democratic country. Those who want to protest at the function where you are free, come and apply and we give you escort and we tell you where you are going to go to protest. Protesting in a democratic society is allowed. Is allowed. Even those presidents who go to G8, you will see them, demonstrators. Yeah. What happened when Biden was taking over? Didn't you see Americans voting, climbing the walls of the White House? Yes. Yes. Kakati njira chamaje. Because I diffuse you. Do you want to demonstrate? Any Ugandans who want to demonstrate? What did the answer? We know Museveni did not get 90%. What did the answer? Warabanga imbaga bajikumye kitegezo omugole mubbi. I rang several people yesterday. Nafinyaba. Nembaga nze bwe mutegeka emikolo gyammwe temunconsidering. But because I'm a supporter of Museveni, I'm not part of government. Let me give you advice. Nabagambi nti natunuulidde TV ya Spark. Ate bo tebabirabo. Natunuulidde TV ya Spark nga bataddeko ab'amawulire be bakuba emiggo okuboogoloza. Why? Because if you have a function, there is an advanced team. These people in the hotels, lwaki bataddeko, lwaki abasipaaka lwe basazeewo to recognize, to celebrate the day, yaliwo day ab'amawulire. What do you do? Kati ojja kusanga nga gye basuziza abagenyi nga tebayisobola na controlling content. Ayina okuba nti afuluma. I call you can even withdraw your license. But if oba oyagala embeera ennungi, lwaki togiteekawo? Lwaki ova controlling content nga naye bikuswaza? Bali badde baprovidinga where the country came from. No, Mr. Tamari, the issue is baleme kukola bikyamu kuba bannamawulire kola na biki. I'm talking about a woman who is malicious. Your opposition is comparable. It's not being malicious. Okimanyi nti Moi twagenda ne president e Kenya yagenda ne Saida Boom. Omanyi nti president baamukuba ettaka e Kenya. Bagamba Moi kwenda nyumba yako. A man was considered defeat. A man was considered kubanga abaddugavu balowooza nti twembalasi people obwembalasinga omugenyi waali. Omuswazi minister wa information singa license zamwe zonna nazikutte dda. Singa nabadde dda content to broadcast for 2 days. 2 days nga kuliko birala. You have a professional journalist who are paid. You have an opposition which does not have national interests. Kakati abagenyi fe abaganda kamba buli. Abaganda bamayiga batukoze bubi nnyo. I'm telling you. Ne kabaka atukoze bubi nnyo. Batya. Kabaka atukoze bubi nnyo. Atya. Has sold Baganda for money. Leka nanyi muzeyita amani. Bomba yazitu abutuze. Na ulidanga sajja nakabawulira emirundi esatu abaana. And I feel very annoyed. Akasajja kagambe nti Abaganda kondo ojeyambisa n'ofuna kyoyagala n'osula ne content. That is too bad. Kigambo kibi nnyo. Kikuba bakaasa omutwe. Akasajja gwe ojja kubyogerera toolo si wano. But why do they do it? Nti akasajja akabadde mu New Vision nga kakuba Abaganda kabamalawo kagula kakiri kagula gindi nanziga niwobula wakabetensa omutwe. Kakati nkubuulira n'eggamba tifu Abaganda apart from Mayiga who is a money maker and the Kabaka is the Katikiro and the Nabagereka who is a money maker. No mukyala wa Kabaka. That's my opinion. Ate ononkola ki ngoba mu kika tulabe ekingobe ate balina buyinza bugoba mu kika. Kakati tumbuulira bya bike if I could say Museveni who are they. Kakati nkugamba tifu Abaganda abalina manners. When you come to a Muganda as a family, when a Muganda is quarreling with his wife, they put on a smiling face. A Muganda woman, when is fighting with her husband and the visitor comes, do you know what the meaning of Mugenyi? Mugeyi is a spy. He will go back and talk about you. Umugeyi, si mugenyi.
Mugeyi. It is pronounced badly. Is omugeyi. Era fa Abaganda wotegeera nti amaka ga muwala wo gakyankalanye otumayo katooke akaana akato ka myaka 5 kuba fa Abaganda tugamba nti kubuko tewavambwa n'embwa y'okubuka ebaki ebamuko naye yina okulya enkoko kakati kasita batumayo akato kana akato bakabuuza waliddeyo ki nti mukono gwa mbuzi omanye mukono gw'embuzi yekutegeeza essunsa obuko obunaafa babulabira ku ssunsa kana akaana ke batumyeyo kasipaayi kasita tokawa nkoko kitegeeza baka waliwo obuzibu era fe Abaganda tugamba nti obululwa bw'essente bukuyisamu ennyoko omugenyi yaliridde enkoko but you don't have enkoko kakati in a situation where you are expecting visitors a minister of information would call this you are lucky ekikulu ekiri mu Uganda nti abatabula Museveni ba family ye atabula asonseka abamagye babantu abayagala kuswaza muhoozi niwa mu family abba amata abba ennyama abba ennyanja wa mu family all Museveni's problems originate from his palace ekitegeeza obuzibu bwonna obuliwo buno buva munda bava ku byetingawo era gye yayise minisita n'amugamba tigenda ogambe banno byemukola mbimanyi bwatudde kuweka okolanza okumanya obusajja obwo busiru omanyi nti bwakutte sente ne buzimba ennyumba eri waterproof eri bulletproof eri sound proof mbwe ebyuma byange bireme bagizimbyewo mugituulemu mujja mubuulira nti mutudde wano ne batuula mu meeting ne bagamba omulenzi ti mulenzi gwe ne nazaala wagambye wumulako no I cannot is only mirundi kakati Museveni's problem originate wa munda mu family which means nti ye ate oyo alwana nabo ayagala okuba president ate olokosi abasinza mu media nti media olwaleero nze kambabuulire najja mu media mu 1980 1979 nali ntandise okuwandika amawulire naye there was a directive by the time I came buli lupapula lw'amawulire mu Uganda lwali luyina pigeon hole ku Ministry of Information ng'amawulire kitugano naawo from 78 ng'osangamu story nga bagiwandiisa abo bamayanja njuki era ku OAU omanyi nti Amin yaggalawo olupapula lwa munno lwa OAU Sekabembe n'atandika Bukedde. Do you know the history of Bukedde? No. Bukedde was started by Sekabembe in 1975. Okay. Because Munno was closed. Lwaki Amin yaggalawo Munno? Ebyuma bya Munno byali bikadde nga tebisobola kufulumya ekifaananyi the second day. Twalina ba hand composers baani. Kakati olupapula lwa Munno lugaana okufulumya ekifaananyi kya Amin nga ggulawo OAU. N'abayita n'ababuuza, why didn't you publish my picture? My photo. A picture is painted. It's painted. The photo is yeah. Tebabyawula abantu. Kakati ne bamugamba nti ebyuma byaffe bikadde. Yabaga muggalewo. Amin closed Munno for failure to publish. Washi yaba wakyuma. Waliwo Faza bamuyita Faza Lutayisire. Gundi Juma Olis yali Minister wa Information. N'abayita n'abalwisa as they usually do. Kati Faza Lutayisire yali report okuva Munno. N'amugamba nti Honorable Minister, we have a deadline. A deadline is a time beyond which your story cannot be published. Yamugamba, I've dismissed you from your newspaper. I'm waiting for ministry. I called you as a minister. I have not received a statement from Idi Amin. Now you are telling me that are you deadline? Yamugoberawo. Era Lutayisire, because he could not be find jobs, a job anyway. He just joined the priesthood. Yafuuka mu Katoliki. Yagenda mu Bwafuwazi. Juma Olis n'ayita ab'amawulire n'abuuza Uwataifa empya. Why didn't you carry this story of Amin? You have not been covering the OAU here. Bali obuza oyinza obayita abalalu, but when you look at them bali bagala government yaabwe. Nekimulemu editor nekimulemu okuddamu, reporter n'akiddamu.
You see, we have a problem of Jumolisi Mugamba. Now that your senior editor cannot explain and you can explain, you are the editor in chief now. Uganda Agas nefulumye ekifaananyi kya Idi Amin nga yeesaavinga musajja bamuyitanga byabafumu yali saabu editor. Kati saabu editor byabafumu bw'alaba Idi Amin nga yeesaavinga ku mukolo n'alowooza nti this is the good side of Idi Amin. Let me publish it. Era eddoboozi ly'abafumu liri nnyo ku Radio 1 oba obuulira nga bagenda okusoma amawulire y'abafumu. Yayita Gonjumolisi yayita Lubuulwa yali photograph wa Uganda Agas. Y'abafumu yali aludde nga basaabu edita bwe balwawo yasuze mugundi n'amubuuza, why did you use this photo? Are you saying that Idi Amin is impatient, he cannot wait to be served? Ne wabaawo omusajja era yali wa Uganda Agas. Amin attacked Nyerere as he usually did. Kakati omusajja oli mu kifo ky'okuwandiika nti Amin raps Nyerere yawandiika nti Amin raps Nyerere yadduka emisinde wano teyasulawo. Kyegezaako okugaa kiriki ti these ministers of information, irrespective of their level of education, we are monitoring what was happening. What was going on? What is going on? Kakati olupapula lwa monitor luwandiise eki. Luwandiise eki. You would call them. Nobaga nti at least even if giving them naye olunateekayo ssente nannyini buyinza ng'akolawo akakampuni ke ng'adduka nazo ne kaleediyo k'omukyalo takasasula afe atuyitambwa. Kakati media yabalema. This for 2 days. Even if I give every media institution, the major ones, who knows? Gye basuze, gye bagenda okusula mu mahoteri. Who is monitoring what channel is eri mu gundi omwo? I've visited. One of the things that Museveni helped me to do, he exposed me. Twagendanga mu mawanga amalala. Twagenda China nga baselebratinga. Nga kuliko firimu ya Mao. How he liberated China. About because they think that to be a minister of information, the most powerful minister of information during Hitler's government was Joseph Gobez. Joseph Gobez was a highly intelligent man. To be a minister of information, you must be highly intelligent. You must monitor. Kakati Joseph Gobez ye musajja akyasinze okulimba mu nsi. Germany was losing the war, but Joseph Gobez was organizing press conferences every day. Today, we have sent 7 battalions to the west. We have sent 7 battalions to the north. Nga tewakyali mujaasi n'omu. Era Balinians abali mu kibuga Berlin woke up one morning and they saw the Red Army. The Russian army had already taken over Berlin. Yes. Mulabona omusajja omuzannyi wa katemba owa Bashir yabagamba nti capital baje waambye mujemba twaleyo ng'amanyi bagenda bakubira amasasi mu kkubo walaba mukwatako walaba abazungu bamukwatako tebamukwatako naye toyinza kubeera n'aba ministers of information nti ye Museveni alowooza omanyi president oyo nze namutunulira ne mulaba President Museveni does not respect the media musiko ab'olugambo babaki neneeyisa yammwe nemujja mu State House ne t-shirt mbwe kuseeki biki you don't present yourselves kati he needs a person yamanyi media. To this time the Minister of Information must call you n'abagamba tulina abagenyi ennaku ezi all your RBC stories you publish them tomorrow after the visitors are left like a Muganda couple. When a Muganda couple a person comes ng'okimanyi toyinza okuva ewamuntu noga nti mirundi yakubye mukazi w'olubale muto mwaba battling nze si battling sikuba abakazi sikuba baana bange era abantu bababuuza naye taata wamwe tabakuba waliwo ekizukulu kyange kika jjajja bo mujjajja bogula mubogozi nze to beat up a person for what? Kakati mmwe bwe muba temuyina strategy eyo nti you would even know gye mubasuziza channel ki eriwo in some countries they even limit the channel abali muri oyinza okulaba channel emu
Mzee Tamale ebe nabena tubimaliza obyogedde njala tuddeyo ku nsonga gye nakubuuzizzaako Barada side bilioni 7 omukulu genda bukuŋŋaanya abantu 1,442 era nga bannayuganda beebuuza okuba tugenda kuŋŋaanya abantu 1,442 mu kifo kimu bagenda kubakebererwa covid bagenda bakoleddwa ebintu bingi tebagemeddwa lwaki tugende bwaki bizinesi z'abantu endala teziteebwa. There are three things. One, African tradition nti mukola emikolo mukola embaga ne mukola ki era nze sikubirangako omuntu simu ti embaga yange etuuse. When I lose relatives like I lost a relative, even my family sigibuulira no mbeera n'emikwano gyange ngaaba tubayita mikwano naye bw'okoze embaga yo mwasalawo mwewase ne mukazi w'omwaka ogwo ye best item gye muyina. Why do you pressurize somebody? Sebe embaga etuuse is it buli mutumu akati Africans they are used to big parties. That's so this is the party they celebrate. How many visitors does the American government invite when abana bazukulu ba Queen nga bawasa bayita abantu bameka? Africans is for era nabagamba nti in Africa you only have a king at the surplus level. Society before surplus cannot have a king because a king is parties for consuming. Nabagamba nti mulembe gwa kabaka abaana bonna abaali mu masomero ga Buganda mu Kampala bagenda nga ku ssaawa 7 ne balya bwekiri ne balya ne babatirawo amaliba. Why? Every person who visited Buganda Kabakazi Palace yajjanga n'ebyobwereere tuli mu kulya katonga ajjula kabaka tagaba bifi agaba biyingula. Yes, so African tradition is of celebrations. So you're celebrating. That's why you're calling out these numbers. Yes, that you believe. Umanga Museveni yawangudde akalulu ngati wali yasanyuse kivula nti Heroes Day Obote yagiteekanga mu ssente tewali bubbi ku Obote gwokimanyi nti ku mulembe gw'Obote nali mu senior yaabwe nga basenior 6 ne 5 babaawo omusaala alawensi abali mu kusoma. Yes, nga mwali mwesi nga ssente eza Heroes Day bagenda okuva ku UPC headquarters nga bonna bazina kiteekeko olwaleero ku Nalweyiso ne banne bannakalema tuzirabako bammole tuziraba esente za UPC za Heroes Day buli gurupu yazifuniranga ku security abeeta abaaki celebration. Omanyi nti embaga y'Obote yamalawo paundi emitwalo 3 embaga Obote's wedding yamalawo paundi emitwalo 3. At that time paundi yemu yali mu sente za Uganda 2 siringi 2 era twakayitanga aka paundi fabakola mu 60s siringi za Uganda 2 twakayitanga aka paundi. When Obote organized that lavish wedding the embassies protested. Obote n'abagamba what type of people are these? I fought for independence and much of the money was raised from private people, the Indians. Embaga y'Obote ne Miriam mugende mu mubuuzi yamalawo paundi emitwalo eki tetuganye neka tuli mu mbeera ya COVID-19 era nga buli kimu kiri restricted. Bwaki butukunganya abantu bano bonna abantu 1,400 mu kifo kimu. Ekyokusatu is not a recurrent expenditure. The 7 billion. You worry when it is a recurrent expenditure that every month I have to pay teacher. But dina cyane chikole ebintu ejenjawulo bilioni 7. No, have they touched on your money, allocated money? Where does it come from? Gundi waliwo omusajja bamuyita Felix Bogin. Felix Bogin yazimba ekereziya ewaabwe mu Ivory Coast esinga St. Peters obunene kati eri mu Messi. Ne bwe bamubuuza Felix Bogin bamubuuza nti why have you spent all of this money? Yabagamba nti ne bwe saalizimbye ekyaki era temwali zifunyeeko. That's why for me all of that money I don't get even a coin. They don't consider me. Sente za campaign they don't even consider me. Sente ze baba bakusasa ne bakola ba factory bakuliko sinuma tebaba kuziba baali zimpadde ezo tezikulumanga singa sente ze bagenda okulya olwaleero oba enkya singa tebaziridde waali zifunyeeko. Nabaga nti omukazi omugezi nga bwofuna omusaala ozimalira mwenge kaakati
okumawo n'omunyumiza nti bansibye embadiya. Mzee Tamale, Nsize zimu classified expenditures. Parliament zaisa buli kaseera. Nkugambye nti people cannot believe. All of that money goes with that. Me, I'm not considered at all. Mbakolera netwali kibampa. But I'm profiling myself. Ababeera kuno bali bameka kati kuliko abantu bameka. Bangi. Kuliko omuntu ayogerera Museveni alina abantu abo. Nebuuza Museveni omugaye nti I have a budget. Bakuyise ku mugolo. Tebampise. Naye bakimanyi sigenda kukundi. Endakale malagira abantu bankwate endakale. Endakale magonna lwesi balagira abantu humiliate me. Tosobola kugendayo. Abampita mu category. Kati gabachi bakukwata. Anti bampita mu category kisina. Ngo mukukunavu. I don't have a government job. Ngo mukukunavu. Mukwano kwa president. Empozi yampise. Ni mukwano go. Yes. Kakati kangu kugambe. Tizo sente tezibalumanga. Sente zino kuba na Uganda. Kubangira sente za mwe wa musoro. Kasi fed expenditure zibayisa. Zezi baje bakuzijja. Mzee Tamale. Era bazibbiye. Tuina amakubo gali bubi. Tutegerere enzige. Olaba gundi and that's why you have done a mistake. Abantu baavu nga basula ebizimbe ekyo kyani akola mu revenue ekyo kyani akola mu gonde ekyo kyani in a solve poverty. That's why Baganda angered kuba ebizimbe bye balaba fe batubuuza gwe mirundi abo ogerera oyina ekizimbe wazana. Mzee Tamale, government yali badde evaayo nenyonyo bana Uganda bino musanvu nezitematema zigenda kukola kino na Uganda abeere mutebenkevu ekyo bakola kati hijje kakata kwalina. Let me tell you, tojja kola hijja okola hijja ekitegeeza nti abaana b'Abaganda bonna basoma. Yes, it's your priority. Hijja is your priority. Somebody can notice say, when I dress properly, olowooza waffe bonna bagagga. Do you think abaana baffe bonna bagagga? Kati banagala batu lemuzi bachireke. Benzi yange mirundi wano. Family yaffe yonna ngagga. Banagala tutiveko vitu kiteekyo. Priorities ze nze nnumba muntu eyasikira mulumbanga omuntu nga yasikira sente za kitammwe. Naye omuntu yekoledde sente ze yamanye kwaza. Sente za Bannayuganda, Mzee Tamale sente za Bannayuganda. Ezo za party. Which party? This is government money. Abasuma kati bagenda kugula ebizimba abasuma. Mzee Tamale, guno mukolo si gwa party. Guno mukolo gwa government. Bakoze eki. Guno mukolo si gwa party. Gwa gwanga. You are calling over. This is government money. Sente zaabo. Era nze tezinnuma namu. Tujja kulaba kati tugenda kulaba tipe eziyiwa amayinja obudde bwonna nga abantu bamanya yazibbi kyobula tumujje kusigaza kanakamu nti ono mutwani wa Kajiji ne banne yali omwavu ng'awunya oluwumu kakati balina ebizimbe buli kibuga kyowuli ekibatadde ku ssente balinamu batutte bamwine bamututte Masaka kuba balina ebizimbe byabwe n'Abakoba is going to be the executive director of Masaka bajja bagobayo mujja kuddukayo putting that aside mujja kuddukayo Mzee Tamale president yavayo anti muliye mwekka mujja kuddu omuntu n'ali enkoko n'obukunkumuka obuyise wansi nabo naabulyayo kapa zimulumengano kapa zijja balumengano kakati bw'obabuuza balina sente njagala nkubuuza singa olwaleero obuuza omwanika bwenaaleero namayanja azina yazina beswagikinga olwofuna otabeerawo batwala ddomba anazibba olwo gundi ayogera bya busiru Haji Nadduli baleetawo Kiwanda anazibba ne bakuba akalulu Mzee Tamale katuva ku nsenge ey'okuba nti sente zakozesebwa mu kulabira okulya mwekka kubaggwamu. President yavayo n'agamba juzi nti okuba nti ata amabaala na biki na biki ayagala abantu abasooke bagemebweko at least 80%. Muliiza Mzee Tamale naye agenda kuŋŋaanya abantu 1,000. Lwaki omukono tegugenza takoledde mu State House Entebbe nga badde akola emikolo gyonna egibadde gitambula mu ggwanga ennaku zino. The law in Africa is a cobweb of only snatches, small insects, ebiyenje bigiyitamu. But in Europe, the advanced countries, a law is a blind kid who doesn't know his parents. Kati bitu bimbuulira. Ndipo ekyo kakati bwebabuuza bitu bimbuulira. Naye tewali ajja kugema bantu mu Uganda nga Diana akyali minisita. Atajja mu bakatambi yabadde ne mulamu we. Nga kana akakazi akalina omuntu kalinga mangada gakyali noddira omusajja kyovula bafa kakati kankubuulira bwekyabagema oyo gundi Kazimba. Do you see Anglicans responding? The problem overall the ministry yabba emmere nebba eddagala netakulira n'abasawo kati abo bali discredited
ne bwobanga weefuuyira perfume nga tonaaba era ekivundu kikuyitako over whole of the ministry yonna gigobe oteekeyo abantu abalina credibility Diana talina credibility kana kalina omutwe okalinga manga tateka tewali ajja kugemebwa under a discredited staff in the Ministry of Health. Agiyo Diana. Wamanyi mu byalo bwe bagamba Museveni bamukuba mpiso nkalo bamukuba mazzi. Why did Museveni make sure his UNP succeed when he cannot succeed now? I told you, when a government loses public confidence and trust, everything becomes a referendum. A referendum, yeah. Bagana. Chitovu. Yes, but we have credibility. Mudayana, nokanya kwakaza kalina omuntu okalinga manga dakwogera ebyobusa. Akazi tukaveeko. Kati mzee Tamari, bwe bwakeredde eggulo ng'amaka ga Kyagulanyi, abortion leaders abasinga, Kyagulanyi Besigye, gonna gasiringidwa off. Amajiga gakuuma. Mukwano gwange yavudde n'ayogera, deputy spokesperson w'amagye, n'alaga nti Kyagulanyi musajja wa kitiibwa, alina okuba nti akuumibwa. Ate bati bateekayo amagye, ate nga bamuyisa ne ku mukolo. Tension yonna yacha amaze kubeera mu kibuga gajjudde kafiya ayongezeddwamu gavumenti yaabwe yali etabuse abakyoli ne bakubira Smith apo n'akyake ng'ajjeyo kuno mwangayaga nti uncoordinated troop movement. This is when you should even wait by planning. I can say a man who is intelligent like me, I can say we are in Somalia, Ali Shahab wants to take advantage of the swearing ceremony to assassinate prominent people in Uganda. Therefore, security has taken measures to protect our people, especially from the opposition and those we deem necessary. Parliament nga mugiwako amagye 2 weeks before. Tibalina bwongo. Ng'okikola before? Yes. So si ssaawa zino? Because the intelligence tekola. If I get intelligence to infiltrate MPs, lwaki sitegeera nti bagenda kulwana mu gundi nababuulirira nabagamba nti ezo uniform ebyambalo bye balina ebimyufu baali babikolera Wakiso. The man was making bwe nakyogerako n'agoba ne mukazi we nti nze muketta. Why is he so efficient? Nti abagenda kulwanya mu parliament era ne muli emmere ne mugiteeka mu muzikiti ne mulumba kyaki abagenda kulwanira mu parliament nga tutegedde ekitegeeza poor intelligence. The intelligence didn't know what the opposition wanted to do, was planning to do. Kyova olaba nti Besigye yalimba owa military intelligence kandifo kirumi andisi yalagira ne bakuba omwana wa naye alina sanctions ziringa mawali. No, yalagira Besigye yalimba aba military intelligence n'alimba aba ISO, but there is a wound plan ne bayoola abantu ono munnabwe abalwanyisa owa family n'akakaati k'abasekani n'abawa ssente akyayise mu buwozi be bali mu detention be bakuba abantu be bakola ki. It was an inside job kuba kyayisa kakati me a person who has a brain nkikola ki waliwo akatabo bakayita state craft nabaga nti mu Uganda kakande yakayita nange. You plan before. Most of the things that are done are not real. 2 weeks ago, ono mukyala ayogerera amagye ranga me, and I told her, you are missing. First of all, you have a travel ban. America and the European Union, buli gye mwasindisa abantu ebagamba temugenda mu Uganda. Kakati ate gwoga nti bagenda kulumba. Why do you mention it? Arrest them. Tukyogera nako bakwate bukwasi. Okay. Tubazudde bakodera South Africa atera mwafosa anajja tasobola kujja. Yes, they don't have a think tank. Bo balowooza nti buli kintu yonna ne bawagekayo analya ssente ne bawagekayo analya ssente ne baleetayo bapapesi baabwe. The brains, we have brains, we lift. Oyo omulenzi yatujooga ne tudduka yali alowooza nti ajja kutujooga. Toyinza kunjooga, you have the brain. It work in another government.
ebintu ebyo byonna bye bakola tebiri scientific. Ekissanyu amawulire amulungi eri abawagizi ba Kyagulanyi bagenze okuba nti omwogezi bwe yavudde n'atulaga n'alaga eggwanga nti bagenze okuba nti basalako amakaage nga yagafulumye mudda era nga taliiyo security bakuma lubugo lubaale mubbe. What if we found dead and me know? That's why I tell you that there is an insider who is doing this. Why? I know that the government is engaged in the peace talks with the NUP leaders. So if it means that somebody is sabotaging, an insider in Museveni's government is sabotaging this. Teri wa nupa gana kakube yabiwakanyiza mapanza n'abavubuka musimanya Museveni abasinkanya ba NUP. NUP is going to split into two. Elections are over 5 years from now. Bebagenda ku bwa minister sebakutwale aba NUP nga bagenda ku minister because we have two situations. Omuganda ganti osoberwa otya ekane mu kibira. If the bazungu have imposed this situation on us, why don't we pacify Uganda? This is specify Uganda. Election are over. Let the government release prisoners unconditionally. Let the government fill the vacant posts of the chairperson of the Human Rights Commission. Let the government put up an inquiry so that we pacify Uganda. Nzemba ganti America bagala 2 issues. Bakira mu 2007 Kenya betta. Nibadira Raila, nibadira Uhuru. Ne Ruto ne babateka ko impolo tourism. The shape of the next election too. Okay. You cannot have 32 of your people indicted by ICC baweleza mu Serena omusango gukomanja. Second phase kumalwa akuna. The Americans cannot allow this country to be taken over by criminals, a gang of criminals that are positioning themselves to succeed in Museveni. Mzaitamali, is the state in panic? State etidde okubanja okola bino okuwamaje ku kkubo esazeka amaka Besigye aga Kyagulanyi offices zonna bazisazeeko lwaki bino babikola. Do you know that Ugandans who come on the street to demonstrate are paid the money? Nedda Mzaitamali, abantu baagala bwagazi. Who pays them? Who pays them? Buli muntu ajja mu Kampala okudemonstrate kava mu 10 Who pays them? And these are insiders of government. Why? When Museveni releases money like a blood, you see, Bobogendo Gabo Musai, Okwata Kachupa board, blood goes where it is needed. That's why you see soldiers collapsing, where immediate bang it then. Omusai Buddha movie getting a agua. Kagati Banibasadia Museveni Amagezi. Bakola alarming stories like Besigye did. Besigye swallowed the eye to Kandiho and the head of Yiso, that they were going to burn the city. Museveni told them, if my grandchildren preempt them, mubateke want to safely, mubawe to basomesi to win state bagende bakole. An insider in the government, ye yali agala okuba muhozi. Yate yawaba serikali sente kuba bantu nakubajja mu njala. This they are good. But when you get about political prisoners, if pacify Uganda, prisoners babate. Jo bade balina okuba nti aba NUP mbwezeta mani kuza aba NUP bade bazze okuba nti bafuna basikinga bail mu court martial 30 amalamba okuli Nubianli Edimfe n'abalala. Court yatudde omukulu koti alikachika katekateko okulayira. It again demonstrates that the government is fighting itself. Mugende musoma akati bakaita America at war. America at war. Condoleezza Rice yali alwana ne George Powell over Iraq. But if government is engaged in peace talks with the NUP leaders, yes, why should the court disappear? Ekitegeeza ali nabo munda abakolera mu waabwe abakolera mu waabwe ali muri munda abakolera mu Paulo Muwanga mwali mu government ekitegeeza ebya peace talk tebiriwo singa badde webiri bali badde bata. Peace talks were between the government and the NUP leaders. Afulastratinga kino ali nabo munda Paulo Muwanga ali munda ne Paulo Muwanga yagala okuteesa n'abayekera ne basindika Major Katabalo with the delegation. Obote n'alagira Namiti n'abattanga bagende except Muwanga not to have peace talks. And you know, this is not the first time. What was something to get out? Abaana abazanya mu divided family. Divided family mugudde mu guzanya. Divided family. Mudde mu guzanya kuyina kye kutegeeza. Abakuba ali munda mu nnyini. Is determined to become president or to sabotage
another person. Tamari bukibanga government ya president Museveni agikuba ali munda ye mwenyine bera wandika katabo ke yalaga ko ku story agikuba ali munda engeri ya kubanga government zabanenga na yazi azirimu munda kali bashitamanyi bya bashitamanyi bukodyo yakozesa ati ne basoro bomukolako. I'm telling you Museveni directed a minister yesterday go and tell your people that I know what you are doing. Stop what you are doing. Yafuse mu mpale minister yafuse mu mpale omwecha soko bakana azoka nabagamba nti soko tulekawo mune nabakubira obutambi era bwe bavudde they had an emergency meeting about me ate nemba kwatera waliwo akatambika nga akali ku platform yange esajja lyagambye but what is about malaria when malaria parasites they enter into a river you use Ulira bwana ompulira muganda ngompulira nti nakutte andaba kati yabagambye nti no bwe mulaba omuntu akwatidde malaria I think is a doctor malaria abeera mu parasites zibeera mu kibumba okikuba mpi okubeddagala nerigaana ate simanyi okola otya nga medical doctor what is to do to mirundi everybody has a price katuzimbe baguze ennyumba sound proof waterproof bulletproof why do you waste that money zimbiddwa we kubanga nine sajja chairman wawe namutunulya bwendi nenseka omanyi whenever the chairman wants to have to make it up with his wife alaga mu kitanda munda mboneme mukwata but this man only captures us when we are making it up. Yes, it is true. I capture you. Akasajja ne kabagamba these machines we have consulted the experts. The machines need 16 million. The machine dollars. The machines need what? How can this man manage? Baba guza kiyanka. Baba. I know. You bugged my house. Mr. Mirundi come and debug my house. No, you call others. Am I? Nzedi wa water ngambagi nganti nyumba yo. Akatu ise condom abaganda ke bagenda okubeta ento omuntu bekatadduka. I know when to play the tape. Statement to damaji. To damana jogera statement. Baja kabete ento omutwe. To damana jogera statement. Nze tamali. Kajja tuvumira to. Abantu banja bayitwa ku mukolo. Kagambye. Kagambye. The man uses fetishes. Mayembe. We shall not succeed in anything unless we sort out that man. The message of President here to say what they have done, they have decided to dissolve their plan of overthrowing Museveni and negotiating with the Americans. It's only one man who is remaining. Ne kwasinga okurespecti nga mama naye nabawulidde ng'amuga ngabamuga nti n'oli akugambye gundi wumula naye ali ditami okujjako ng'abaserikale gavumenti yawandiikira bempale ne bazimugjamu gavumenti yawandiikira abayizi abakulembeze anamu babiri heads of state anamu babiri okuba ne bagula single function n'abantu bingi bavuganya president nabo yabawandiikira naye ku bonna kwakufinga nk'abantu 11 bakakonfaminga lwaki abantu batalinga down invitation zine. There is no constitutional requirement that the president of Uganda shall not be sworn in unless a certain... Yeah, it is not there. There are people who don't turn up because many countries... Why many this time? And many countries... Many countries, by COVID, many countries, why does Uganda host many... Why did you invite them if they had COVID? Why does Uganda host many conferences? This is where, for them, Ababibalo was anti-image building. Why do we have the African Union meetings now held in Addis Ababa? Bakizula, Tiamawanga Manji, or AU Nekisirani. Why? Until we holding Museveni heritage, Yafoka Chaman or AU. Ne Papa Bakugama and Nebisiran. Immediately the Pope left Kenya, Moyo was almost overthrown. The Pope went to South Africa, passed the wind. Papa. Many countries don't want to go the expenditure. Navaganti Chogam, the British Prime Minister, will sleep at his ambassador's high commissioner's residence. We shall have 5,000 Mufunebi Tanda Kasam, Banubasudiru, Abagazin, and Vagam invest in our companies.
what you needed was to Malata from to here. President traveled, we traveled Singapore, Australia, New Zealand, everywhere inviting. Some people don't come. Yes, they don't have money. But there is no constitutional requirement that the president of Uganda shall not be sworn in unless a few leaders attend his swearing ceremony. STV, select for fun. STV ekuletedde kibayise watch and win dunga amaaso go bwe buwanguzi bwo mu byowangula mulimu bingi nnyo nga fridges, flat screen TV, emmotoka, obugaali, products za sure deal, ebyapa, sente enkalu n'ebirala bingi nnyo nfaafa. Kumira amaaso go ku STV wano n'ofuuka omuwanguzi ow'enkalakkalira. STV, select for fun. Nga 12 mu mwezi ogwokutaano 2021 Yoweri Kaguta Tibuhaburwa Museveni agenda kulayizibwa ng'omukulembeze w'eggwanga erya Uganda mu kisanja kye ekigenda okubeera eky'omusanvu. If you have got a government which has closed off all other channels of peaceful change, what else would we do? Museveni yasooka kubeera muyeekera wansi w'ekibinja ekya National Resistance Army oba NRA yafuuka omukulembeze w'eggwanga lya Uganda mu mwaka gwa 1986 era n'alayizibwa ku madaala ga Parliament mu maaso ga Namungi w'omuntu okufuuka omukulembeze w'eggwanga lino ow'omwenda. And defend the Constitution. So help me God. Mutabani wa Muzeeyi Kaguta ng'asibuka lwakitula mu bitundu bya Nkole awezezza emyaka 35 ng'akulembera eggwanga era nga twolekera okulayizibwa kwe. STV egenda kubanga ekuleetera olugendo lw'okumulayiza emirundi gyonna okuviira ddala mu mwaka gwa 1986, 1996, 2016, 2011, 2016 ne 2021 mawulire gaffe aga select ey'enjawulo okutandika nga 3 May. N'olwekyo tosubwa. STV, select for fun. Nebaza mwenna abali social media platforms ez'enjawulo abali ku YouTube abali ku Facebook abatugobera butereevu wano ku Sharptalk n'omukutamale mirundi mbebaza bamusakula tamule manga mutugoberera era nga Samungu aberenga basulamu abatukumire naye nga mukutamale tugera kugera ku nedda leka muleka ndayagala amanye ensonga zine kubanga polisi yavuddeyo naye ngaladdeyo okulabula kwonna era nga yeega nti waliwo abateekateeka okuba nti beerayiza era nga yogera ku mukulu Bobi Wine yateekateeka okuba nti yeeyaliza uliza bafunye intelligence kagenda kuba kikolera mu hoteli emweyiganje n'ekinaku ekinneewuunyisa intelligence bogerako bogera ku social media bogera ku Facebook intelligence kati polisi akolera ku Facebook. The moment I told Bobi Wine I talk to Bobi Wine when I want ekyo nakiwakana nze kakati timiteri and Bobi Wine has done a lot nakiwakana to treat my son. That one I know. Amulabiridde nnyo pozi nga mwogera ku ekyo awuzikiriza Bobi Wine I'm telling you I told Bobi Wine avoid the 3 things. The moment you become you take up Besigye's strategy, you will fail. Besigye underestimated Museveni. N'alowooza nti was striking the public was ready for. First of all, a Westerner cannot succeed a Westerner. 2, Besigye obadde mu government wali national political commission. Besigye bakwata bakiri muto ba leaders ba DP
n'abagana okubawa diet, special diet is known. Ugandans are involved in the informal sector, which means walk to work ayagana. How can you say there are no jobs but people walk to work? You would say walk to nothing. Nechigwa base yene yerayiza yafuna 2016 yerayiza ekyo nakola people's government base yeri yagezaako okukola mu politics mu ekiri. At one time they recognized the Somali government and the parliament was in Kenya, internationally recognized. At one time Palestinian government recognized yali Tunisia. Okay. Yes, Baba J again Jordan bali bagala kuwamba government, so they recognized gundi yani waliwo wange ddala Sahara Spain tekkiriza nti gundi Spanish Sahara. African Union recognized it. Kakati who is recognizing a people's government? People's government tuyina kyoyina. I don't think that Bobi Wine with his handlers asobola degenerating into what he's planning to swear in himself. Police were gone. The angel of lies is enanga. Let me tell you what is a ceremony. Katonda abayambe. If I was a minister of information and I had that stupidity, I would tell you, I would replay how a ceremony, a presidential swearing ceremony entails. Where would we basically, when a president is being sworn in, the Chief Justice has to be there. If anybody is sworn in without a Chief Justice, what happens? Yes. The army pays loyalty. Yeah. They give you their colors and what? What does this? Can you have a parallel one? Which means we yes, it's like a widow retaining or a divorced wife retaining my name. But what you mean now? Intention you never. Banonya sente. I'm telling you about police banonya sente. Bombi bayogedde ku twabira byeko emotoka y'omukungu sakwa manyi bulungi yafa maradisi wewe jinja era gye bakuba emotoka yo bagikuba ate gena Georgian House bakubona emotoka bbiri nawo sakwa gwe bakuba ne bamushumiriyetinga lwaki yange tekubwa lwaki yange tebagikuba ate gwe bakwagaza oli mu government mbatta gwe toli mu government yange sakwa ne bamala okujogajoga ne bakunyala ku mutwe ne bakunyako ne bakuwa omulimu mu yiso ne mugenda those one ne bamukuba bamukube they are angered n'okubisa abantu tiyagase enkya nokwatenga labiyona akasajja kalinga skeleton n'ogenda mu yiso nze oyinza okumpa omulimu ne ŋŋendayo. I have been operating without a government job for 8 years. Tosobola kunya ku mutwe noddo muno nnyala ku gwakubiri ate nze nagana okunya ku mutwe. Bino police ebipanga omukulu yavudde nalaga when why do they target Sakwa? What statement has Sakwa made? Inanga, the angel of lies. Inanga. Me, I don't. Whenever I say Enanga, I just switch. Enanga said. Enanga said. For police yagambye. Ngene mbula police yagambye. Police yagambye. Opusha bagenda ku social media. Causing a mayhem. How do you prevent social media? You close the social media. You lost 200 billion a day. Muchiddemu ogwokubiri. President yagamba they have blocked our people. Full figure in abantu bemeka. How many? Why did YouTube insist that mine remains? Don't tell me you are rubbish. I came here for serious. That is rubbish. This is my best book. Museveni the Revolutionary. It catches all aspects of the history of this government. President Yangamba, you reprint our books. Buina Mululuo, Bandika Mulu, Mulungereza Mulunyankole Muchi. Severa Babuganda. Nanyi ne buyinza mbumukolere oli kacheeka kano nje benye ndo mbatte mu banamu nje bamutwani kwa kajiji mwaso omutu temuli nkozesa akumu how benalaba wananga buli baavu muli bayitirivu mzitamani sechuka teri muntu yanda omwavu agagga wala teri muntu yanda bakonga ande mwavu oli musajja muganda iyo pesa ya damu oli musajja muganda mani nikoza da kubire ngoma na uzina namwe muli bantu mmwe timwezi sobola kunjogamu nze nkugamba my main point for today. Why has Museveni clocked 30 years in power? Which means I wrote this book
bagamba president Monday 25th November 2013 n'abagamba omusajja omumuwe ekyuma atukubira nina enkufiira emitwalo 2 nina kati mbyambala bwambazi nga babigabi wazaliwa 25 November bananyine buyinza mbwajja tolinkozesa. Never in life every head has a price. Mine hakuna price, mine hakuna price. Kichwa yangu hakuna price. Zeta sente mkubomu tayimbwangu. But even Uncle Sam failed. How can Uncle Sam fail? I talk to him. Yabakowa mwe. Bulenzi mwe. Get it from me. Yabakowa. Nzita mali name your price. Joko lya hapo bonna. Wasaba 10 billion. Nje jakala 10 billion. Nandi zisize wabasaba. Nobody twende kuchoka buli muntu ina. Bajja kubetera. Akasajja katufumye tuli condom. Enkozeseeko. Asajja kwa vex. Statement yeyo jiveeko. Kajja kudduka wano kadduka ekigali naye wano kajja kudduka. Kajja kudduka. Ngubuulira. Nkugamba. Why Museveni has clocked 30 years in power? Let me use two simpler examples to illustrate my point. One, look at a student. Any student follows a particular course. You start in the nursery school, enter primary school to secondary level, and then university. At all levels, the same student goes through a different stage in education, reflected in different subjects and examinations. At every level, you compete with others, and there are those who are dropped along the way. In 1986, Yoweri Museveni took power after a 5-year protracted war. He then had no mandate from Ugandans. This is why his government was a transitional government from 1986 to 95. Transitional. It was a transitional government. Abaddipi bakkiriza ne bajja gentleman's agreement. It was not a government of national unity, neither was it a coalition. It was a broad-based government. A broad-based government, you come as an individual. Okay. Nkugamba, the government had to put the necessary institutions in place and formulate a new constitution for Uganda. After this, like a student, I explained a student. The Museveni atandikidde mu nursery school. Ayingidde primary. Ayingidde secondary school. Ageze ku A-level. Gy'emyaka 35. Yes. Tewali ejjajjifuna wano. Ate gina 5. Ejja university. Tewali ejjajjifuna. If you don't understand this situation, that by the time he came, he had organized a protracted war. 5 years in the bush. The higher the risk, the dividend. Nanyini buyinza yalowooza mbu wanzija wano antwala nga ani agende mutaano wa mirundi n'omuzimu otekunzita an arrogant man like me. After this assignment of making the new constitution, he competed with others in 1996 for the presidency. Olwo tuvudde mu buwambi mu transition. Tugambye kakati tuze mu movement system. Every person can come and compete. Ayina emekakati. Omwenda agufuze 0. Twatuvudde mu buwambe muzee. Tuvanga mu buwambe. Anti yajja muwambe. Yajja muwambe ni mumukkiriza. Naye n'atuwamba. Era abaddipi be baali basingamu obungi. Okimanyi naye yatuwamba. Ensi yonna nekkiriza nti twetaaga okugiga ebiwundu. Emyaka 9 0. Emyaka 0. Kakati emyaka 9 bwe gibala okuggwako ne mukola constitution. Ne mulaga mu movement system. Okay. Katuli mu movement system. He won the mandate of the people and embarked on another stage. Thereafter, Uganda entered a new political dispensation. Tuvudde mu movement. Tuyingidde multi-party. Ani aliwo? Secondary school wagiyingidde with different subjects, different teachers. Ajja yeeyubula. Nino okuza ne political scientist we Makerere ekyo takimanyi balekangala bikwekwala. How can a professor go on a strike? Can I go on a strike? Me? Can I go on a strike? Overpayments. Overpayment? Nze abantu nabeeranga mu state house nafunanga emitwalo 6. I can give you mirundi ejobo. Go to God, give it to your mother. Me, I'm not lacking a job. Yes, disrespect mothers. He won the mandate of the people and embarked on another stage. Thereafter, naye omusajja kyebunkoze gwokimanyi buli bizinesi zange nebugamba nti gonde simanyi tutta pologulamu ene batutane batojjakasajja gwe kavudde entebe nga kayurinetize mu mpale. Thereafter, Uganda entered a new political dispensation, multi-partyism. Multi-partyism requires that each party sponsors its candidate, and this is what is happening in Uganda.
Museveni is now a property of is a property of the party. It's the party that decides whether he should stand as their candidate. There is no game where a person chooses his or her opponent. Since all the political parties choose their candidates freely, Museveni remains a matter of NRM. Anybody who wants to stop Museveni should be a member of the decision-making board of NRM, or must sponsor a more popular and stronger presidential candidate. This is the bitter fact. I recently heard a comedian on one of our local FM stations shedding tears that I have seen one president ever since he was born. I answer him. He did not tell us how many schools and education institutions has gone through in the last 30 years. He did not tell the listeners how many cars he has changed under this same period. He did not tell us the number of businesses has set up under the same period. What this means is that since he does not have a veto on Uganda's politics, has to suffer from this frustration. If you are tired of the same supermarket in your area, you either go to another area or you start yours in the same area. Those who do not want President Museveni must mobilize other Ugandans, especially those who support him, to change their position and vote them. As long as his supporters form the largest percentage of voters, Museveni will still be around. Ensonga ziri busy mukataba kenyini. Oyogede ku nsonga kuba ntinno party zisarawo NRM ereta free. Does it do it free? Namwe muleta. No, NRM isarawo free. Ndakasira mubera ku soccer candidate. Why do you pay for air tickets to get soccer stars abroad to play in the national team? Soko nziremu. Watch ogambe free. Doesn't have do it delegates conference to nemuleta. Solo candidate? Is that being free? You see. Let me tell you, every party organization has its structures. Look at the Catholic Church. The moment the Pope says full stop, Baba Gamba Simogere Yagedo Kumesaza, whatever come Catholic Amayinja. If solo candidature is part of their constitution, why do you complain? It's not part. Why it is not part. Kakati gwomu. By no kulonda. Nenda omulungi gwe baganya okwesimba omwenale aveye mu muwe. Ayagala kuita mu structure. Bamembazi bagana. Lwaki mumwagala muyisa mwenale? The point I wanted to develop. Tiye Mbabazi is on his way back. Naye Kazinda is a victim of infighting between Mbabazi era lwanyisa first lady. Kazinda ne bamuteka wa Bigirimana. Kazinda mama we yazibya amasa agenda kufa. Kazinda is languishing in prison. My humble submission is this. As Mbabazi comes back, akolenga Kayihura. Kayihura yagamba saagala mulimu naye mutekitata. Mbabazi bwaba mulokole nga ne mukazi we taata we Canon ayambe Kazinda. Mzee Tamara mvuze mu speed ikati ensonga eyokubiri jinja twogereko okamye ku nsonga nitulete baleta abulomale abatabakiza President Museveni baleta owaabwe bamuwagire amujjeko bodwe bamutwambamuleta nagwa neti ni mulemesa yagwa ati bamulemesa kubandi abantu bamuwagira mu okumuwagira incumbency and rigging. Mzee Tamara mvuga speed kankusomere wano neno ogana okunzira mu kyekugamba Chano kwa chenkubuziza. Bakuba abakazi bonna babarepinga. Chano kwa chenkubuziza. Choma tuwulire. Mwamuleta nagwa. Tiyagwa mwamulemesa. Atiti yali wammwe. Bobi Wine has never been yours. Yali one. Bobi Wine did not emerge from one of the political parties. Yali one. Yavawa. Father wawa atava mu seminariyo. Mumumbuulireko. Bobi Wine yava mu seminariyo ki. Yatonda weyi. Eriwa. Yatandika weyi. Jana kibano be bamuleetera. Bamuleta twakitanga edda tweronde omenye omupiira gwe twalonzanyanga kati tweronde tetulina ttiimu. Bobi Wine father Bishop Bobi Wine yava mu seminari ki yava mu DP yava mu FDC yava mu NRM Bobi Wine yava mu seminari ki Bobi Wine ngamanyi g'abantu Bobi Wine ngawunya olumafia Bobi Wine ngawunya olumafia yava manyi g'abantu tekiriyo. How many demonstrations did Bobi Wine lead? Zimbulire. Wezi. Yakwata kesa uyabesije. Aha. Yes. Nganda is a product of FDC.
Bannakabirwa strategy bagamba mboba Museveni aganya okujjawo kadaka katuwenganda mu muwe kasita mudire kanisa y'ekereziya ne mugiwa omusamize mu muswala. The opposition also claims that an incumbent president masterminds rigging because all institutions are under his total control. This was partly answered by my submission that incumbents lose power to strong and well-organized opponents. In the countries I have enumerated above, where strong incumbents were trounced, the institutions were under their government. Ngokima Kawunda bamukuba bati. Kawunda ekibiina kya UNIP was entrenched senale. Gye balaba ssente ne bagoba Lumumba nannyini buyinza n'atwala Ddombo olwo ne bakuba gundi ne bakuba Ofono yayina okuteeka obuba be balya ssente era ali mu zona n'entreched party eriwo abagenda mu by election ssente ne bazebbira. But UNEP one country one leader, that leader Kenneth Kawunda akasajja kakiruba kamukuba KK boys. Kawunda, whenever Kawunda wanted to address a press conference, yatekanga abamawulire mu nnyonyi. Addressing a mid-air press conference this morning, Dr. Kawunda has said, kamukuba ekimu n'omudaala gw'omwowino naye mwabayina kisaka atawaanya akatale k'owino n'ateekayo essajja ly'ettemu likubaaba omwowino emigo kayonga tebamwagala ye Museveni yafuna 90% gwe bakwagala mukazi gwe. This is not an entrenched party. 95%. NRM is not an entrenched party. You are just disorganized. Ndi musajja omu bya fellowship. Fellowship mu Uganda was who is who in Uganda except Museveni yatajirimu. Yo nanji kubye ne badduka. One man. Because I'm organized. Okay. Wali omusajja yavudde Kamwenge. Nanga ndi navuganya ne tumwebaza essomero lyange n'aliggala. Naye ngeze mu Ministry of Education. Ne mbasaba obuyambi. Bangambe mbodwale balo ne mugaga guli musiru. Essomero genda olitunde. Mwete muvumiriya. 8 years tebalinda bako. There are people I've never seen in my life. Ejogo nendi Milton nendi bajja mu mpale. But everybody has a price. Chicho yangu hakuna price. Tugende mu maaso. Chicho yangu hakuna price. I have enumerated above where strong incumbents were trounced. Kamuzibanda, Emwanzi, Emalawi, Kamuzibanda, Emwanzi, the Lion, Bamukuba, Ndanda ye, Yakuba Uyoya, Gabamuade Miezi Mukaga Joka. Burundi tewali muhutu yakulira hiyo asomerayo. Yavabweru. Within Bamu Emiezi age. Yakuba Uyoya issue. You are not organized. You are not organized. The opposition. Yes, it's not the role of Museveni to put order in you. Nebulayo nze ayogera corruption nenjogera sente zebabbi at a high risk nenjogera Diana sente zabidde mu COVID nemugulamu we nenjogera kino nyizo kuba Bobi Wine ekikono yewunya. But it has been the work of Museveni. Abantu bayina okulabako twakalikodi. It has been the work of Museveni. Ababadde ne Museveni bambabazi kati be bamuvuganya. Ababadde ne Museveni babidande. Oyinake bwekoledde ronda Museveni. Gwokyuka otya. Omuntu ekyuka mu ddiini bali babiri. Wumalu mu Busiraamu nabbi yasaba nti amaanyi wumalu gakozesa okusanyawo Obusiraamu Allah gamuwe atonde Obusiraamu. Nekyapenda ekituukirira. Sawulo Katonda n'amugamba Damascus nti Sawulo njegagizaki. Sawulo n'afuuka Paul. A quote of the Bible was written by Paul, Saint Paul. Nemwe muyina abantu. How many times has Bobi Wine commented on the rampant corruption in this country? Anti akyuka bwa. Abavude mu DP bagenda mu NUP tebayina anti bantu bayisi eri abadde ngundi yabadde ki ngundi dala ko bali nyidde revolution dala ko bali nyidde era bateesa ne government I want to tell you however much you hide it no leaders are negotiating with the government if baba negotiating singa bana babatadde nkugamba incumbency only helps those leaders who have performed. In fact, in politics, losing an election and to be defeated are interpreted differently. To lose an election means that the government made avoidable mistakes that led to the loss. Being defeated means that the government had no alternative. The voters were fed up with it. Therefore,
rigging or no rigging, the most important fact is popularity and support. Do you believe Museveni has no support in Kampala? In 2011, all of the councillors in Kampala were NRM. Lukwago came to Kampala as an independent. Nibagalo Mujamunte Yasoma. Lukwago got $600 million shillings from an NRM man. Ngasubire ngudu mu Kampala. Lukwago did not have gone polling station to observers on 1,000 polling stations. It prompted the numbers of military volunteers. Ani yayogera ngasema timba akuba Lukwago bava mu NRM ne bakubira kujja Sseggone essimu ti obululu bwetu staff yenze buli ku Kampala High School was Sseggone ne fado nabaga musumululeka kyali kinali mu munda. People wouldn't want Sematimba. Why? Kampala bamubbiramu nnyo kibola baleeta kesakana atigomye ensi itakana atigomye ensi nga bali bekwesi n'aleeta esajjette mu n'aliteeka mu wino ne bakozesa omukazi ono akabokedde ne kakuba omukazi omunyankole. Why don't you say that a trader? Oyo omukazi okimanyi nti bamukwatako oyo omukazi president yabawa miliyoni 10,000 byewuwino ne babiteeka gundi nakyobe nabiteeka ku account mu Centenary Bank. Omukazi oyo yagamba mbu abasajja bavudde mu State House ne banteeka ku gun point ne batwalako 2. That woman you see there making noise ayawulira mu bantu n'abawuliramu. Kugamba has Bobi Wine commented on the Wino people? No. Bobi Wine you cannot grab power. The people of Kampala. Museveni is not defeated in Kampala. Museveni loses. Bakisaka. It is defeated. Uyo mwana tumwebaze yaleka yononye Kampala yenna. Museveni is defeated in Kampala. Tumwebaze yagula akatale kana akebiti milioni 10 bilioni akebiti akaliwo. Akausafi. Bwe mukuba mwe bali muziika. Nenkugamba. Does the NRM rig elections? Yes. I tell you. To understand the difference between rigging, political maneuvering, and tricks, we have to examine the two. Rigging can only be done in an election process. For instance, in the case of parliamentary elections, the consequences can be gerrymandered. Ngana nkabiro kyeyakola. Nti yakola ekintu ekimu obote kyeyakola mu 8. Gerrymandering, you call it gerrymandering. But that is also rigging. That is also rigging. That is also rigging. That is also rigging. Parliamentary election bakuba. One babasinza amagezi naguti bansobolanze. Who creates constituencies? It is them. Constituencies are created after census. Every 50,000 people must have a constituency. Katibo basala amagezi. Elections, population census ibera ya miaka 10. Bagikola in such a way, ne bagikola in such a way. Nti bafune time nga parliament oba cabinet. Where do you find the cabinet, the ministers to create constituencies for themselves? If I'm a real opposition leader here, compare the Raila Odinga bwatambuziza government ya Kenya. Do we have a person like Raila Odinga? But who does that much? It is the reserve. Ati nkubuli temuyina ba leaders. Let me join the opposition. This is the process where constituencies are made in favor of government supporters. In 1980, Apache, for example, had the same constituencies like Mpigi, which at that time included Wakiso, Butambala, and Mpigi itself. Today, the area is represented by 10 MPs. Omanyinti Muchinana, Gundi, second year Java. Senda ulawo naye yali akikirirawo kati waliwo bemu 10. Nenkugamba in Masaka Bukoto that was represented by no MP in the 1980 parliament Senda ula. The area is now represented by 5 MPs. The difference is that either for creating constituencies are clearly unknown. Every 50,000 people must have a constituency. This omanyinti abenali mbaina constituencies zirimu abantu omutwalo gumu. Where is the MP? Where is the politician here? Who is doing that? Where is an opposition leader that here? Baba kwatire mumulabe bebavulula bebakene nendusu. If I go to the opposition, these people will tremble.
I will change the political landscape. Why don't you go? A politician is somebody who deals politics. It comes from a Greek word, a politician. Who depends on politics. Why haven't I been bought for the last 8 years? Their government applies the same criteria in creating districts, municipalities and the lower councils. Katibuli city yonna gy'owulira n'olya nti eyo bagifudde city mafia erinayo ebizimbe byayo kyovola bamwine bajja kumuli bamwine bajja kumujja e Masaka nga talina mpale mutwale yonna abakoba bamuleete nga manekito bakifungudde abantu baweekenizaako nkugamba nti electoral commission mwe mugyerondera mu parliament approved mwe mugyerondera kakati Museveni ababbira nembaga nti Museveni wabakwatira nebega nti yava ku mulamwa mbagamba ti Museveni yabakwatira ku kintu kimu. You have failed to understand Museveni. We have 3 words that appear to be the same. A revolutionary, a politician and a statesman. They are 2 different things. Okay. A politician is opportunistic. Yanoonya kuwinninga next election. A revolutionary changes society like Museveni. Okay. A statesman prays for harmony. Bwekibanga abaganda bwe bateekawo ebintu byabwe ne baleeta Katikkiro omufere n'abazanyira ku mutwe n'abazanyirako kati boogera b'amakubu yabanira bwe bunnaabwe kyekikampuni ekibadde kibba amabanka. Have they talked about nga tumaliriza wano eno okwakadde katuweddeko era nga gyatusibule ne kino nkugamba restoration of democratic governance. A revolutionary invests in infrastructure. Kyobola bakagina yakyawa abaganda n'abagenze abavudde mu yinula nabo n'owandikayo amabaluwa babagobe nkyanoonyereza kagino bakitaawe yali makuwano oba yakwanako omuvubuka omuganda namu kagina yakyawa abaganda kagina yakyawa abaganda n'abasajja abadduse mu yinula n'owandika amabaluwa gye balaze babagobe mbubalokole. I went to State House. I didn't see a single mulokole in the State House. Nalabayo omwala omu mulokole mulokole nalabayo. A revolutionary invests in the infrastructure and human resource. Many roads have been constructed in spite of government limited resources. The government put up 20 investment parks. Nebazibba. Nebaga nti wenamami waina n'okubeera oluguudo oluyita waggulu nga wadde banka bawadde sente nasaasira yamenyi zaala. Bali baleeta n'amaduuka olinga bamuleeta mu kkooti. Lukikayire yaleeta baasi ezatabula ne Kuteesa. Lukikayire Kuteesa ekyamukulu bikumpita weekuŋŋamba ti baasi zange nali kubye Lukikayire empale n'engiwanika wabo. Nina kamunye 10 n'akange mukabbe akomunako ke kazikiza omulimu nakati ninamu naleesa ezo empya 10 njagala babekeji muziyitani drone njagala babekeji. I'm itching to see a thief mubbe kwomwenda mubbe mbatte mukwatekemu oba najja kugamba nti land has been given to investors. Naye baleese omufere kati waliko omufere ali mugundi people are celebrating kati baleese omufere mu investment gundi. Land has been given to investors to bring their money to Uganda. Government has stressed the importance of value addition. Also, government has invested heavily in the generation of cheap and reliable energy. Kitutu yadidde be bagenda okugoba. Kitutu n'atwala instrument. Bodi yaleiveewo emisango gife. Kitutu naye ali awo ayichinga mbu simanya abagisu bali bubi Museveni. Bahati mbw abakiga no anti gavumenti eri wano mpozigamu nakijjawo buli mubbi no Museveni wanaleeta mu gavumenti tugenda ku inciting abantu adduke kasa yijja okufuluma Kampala alidukira mu kufini Kitutu okuddamu energy etia tu inciting abantu n'odduka mutabani wa Kajiji yakomawo mu gavumenti no mujja jijjawo wano tu inciting abantu misinde teri awunya ajja kudda mu gavumenti teri muntu awunya agenda kubeera mu gavumenti teri anuka agenda kubeera mu gavumenti teri anuka tugenda omukwano Katikkiro Mayiga yavudde tugate eddoboozi tubenga tumwegattako okuba nti nno Buganda ebanja obukadde bilioni ziringa mu 2 bakamuwa mmeka. Let Mayiga tell us the balance sheet. Museveni okumanya Mayiga naye Mayiga lwaki tomumulako
kubanga kati ebizimbe byabo how much money, how did these buildings get into the hands of the central government? By the time Mutesa made an whole alliance with Obote, Museveni was a student. Tatujejembera omwana Obati abawameka ezo obati abeera n'obiri okuva mu nkaaga n'abawayo ssente